Ebya Sipapa mwenna mwabitegedde ne Brown Sugar naye nga kati wenjogere sawa zino ze nyini Sipapa avuddeyo n'abanga yeegaana ebintu Brown Sugar yavuddeyo n'amwaccusing era ayeegaanye eby'okumubonyaabonya si kwe kokokaka kwakomye okubanga yeegaana eby'okubanga mbonyaabonya amulangidde n'omulangira okuggyamu olubuto lw'emyezi 5 kino nno kivuddeyo oluvannyuma lwa mwana muwala amanyiddwa nga Brown Sugar ng'ono abadde namba 2 w'omukyala nga namba 2 adda ku mukyala amanyiddwa nga Serena Bata mu makagano aga Sipapa Entertainment ne mujukire muno Serena Bata ekyamujje wa Sipapa zaali nsonga za kuba za kumutulugunya na kubanga amukuba era nga takyamulabirira nga ne rent nyini yayita kyasoba musasula n'okubanga ate amukolera ennyumba wali mu Sipapa Entertainment. Sipapa n'avaayo n'abyogerako n'asirika emyaka 2 emabega mujukire muno still Brown Sugar ono yavaayo n'alaga ebifaananyi bye nga alina enkwagulo mu mugongo ngera agamba muno Sipapa yali ayitiriza okubanga amukuba nga akozesa omusipi nga guno ogwange nga amukubira ddala ebitagambika. So wetugeredde okutuuka olunaku lwa Monday nga ye omusajja ono Sipapa avuddeyo n'agamba muno omukyalo ono Brown Sugar yafuna olubuto mu musajja omulala ate n'aluleeta ewa Sipapa nga ye expecting okulaba muno Sipapa yabalabirira olubuto luno. So lwaki olubuto luno lwavaamu? Ye Brown Sugar agamba muno Sipapa yakwata Brown Sugar n'amutwala ewa jjajjaawe ne bagenda ne bamunaaza ebidagala ne bamunywesa ebidagala mu kumunywesa n'okumunaaza ebidagala bino bibyaviirako kola muno olubuto lwe lukola ki luvaamu. So ani alina omusango ye amulangidde amugaa muno tonzaalirangayo wadde n'omwana n'omu wali okozesa ebidagalalagala walemu okuyimba nga kyokola ekinene nnyo kwali kunywa mwenge na kunywa sigala. So n'olw'ensonga eyo tolina kyomanja tolina kyongamba twayawukana ne nefunayo akakyala akalungi akamanyiddwa nga Shamira era ng'essaawa zino kenina era nga mwinamu n'abaana abanda baba babiri. So Shamira ye yagumiikiriza kye namugamba nga teyajjanga muyimbi yajjanga mukyala agenda okufumba ewaka era mu kufumba ewaka kati mulaba munno embeera emukoze eki emutambulidde bulungi nnyo. So ensonga ezo bwe ziri eza mwana mulenzi Sipapa ne mukyala amanyiddwa nga Brown Sugar ne naga Full Figure yagenda kuvaayo yogere ku nsonga zino za mukwano gwe amanyiddwa nga Sipapa agenda vaya zogereko era video nja kuba nji postinga once awo nenga sina postinga ya Full Figure lwaki tewe recording ayo ka video kaddakiike mu bweti no kansindikira ku 0755 317 enkalusivinga nja kuba mu editinga ngotumira ku baganda bo we oyogera kye tulino kikyusa mu shows affe ebwe tuli mu rebranding n'ebira tobirala bingi nnyo so kulanga ate twala omulimu guno mu maaso naye obwa mulimu gwo ogusoso kubanga ojja ku channel eno bambi genda wansi awo subscribing o liking o sharing so kulanga ate ekino tukitwala ku level eddako nenga amanya ndobozi bampita the one the king himself ensonga za Full Sipapa Brown Sugar zikyagenda mu maaso. Ye Brown Sugar agamba yaga Sipapa bambi amusasulire ku rent kwaba mubanja almost obukadde 4 mu emitwalo 5 obukadde 5 mu emitwalo 8 bwajja bugenda bu amountinga mu bintu ebyenjawulo ya losing business ye sinamuga bambi mu bulamu batisi amweyo ka business n'ekirala bwabaganye kale mukolera business amusasulire amabanja agamuliko asokola muno bambi abeerawo nga talina kyeralikiranga ne stress tezimutta. So Sipapa agamba sigenda bikola nja kubanyongera kubanga nkuleta muli emanji nnyo agafa ku kapo eno eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Sipapa ne Brown Sugar amanya eddoboozi ndi King nkozi ne mwana mulenzi 4th ne Lawrence jali eri ate naye akunoonya amawulire ge tugenda kubanga tubaleetera n'okubanga shootinga shows ez'enjawulo tugenda kubanga tubaleetera tova wano ku Celeb Jazz with KingSmith. I love you.